to give people platform. If God has saved me, so I'm not ready to meet anyone because I'm not for everyone. Atandikidde we yakoma ngamba Don Asiya da Don omukyala gwe badipotinze n'akomawo e Uganda. Atandikidde we yakoma, atandikidde mu kusabula, teekako n'okuwooninga mmwe mwenna bu bloga abagenda muzunga n'obuzindaalo ne kamera mbu mwagala kumulabisa era abategezeza n'abagamba ye tali wa buli omu. Katonda engeri gye yamukutteko n'amusevinga n'abayitako ku kisaawe ky'entebe nga temumutegedde. Temugenda kumujjako interview yonna amwagala ayina mulumba makage mulekerawo okuzunga mwe bantu abatamwagala ate mwe bantu abamunoonya omukolako interview kambawe akatambike kali ku channel yennyini gwoba tonaba kubanga subscribinga akatambika ntogenda kalaba subscribinga o likinge o commentinge o sharinge akadewe kali kakwate mbajja kubaba kwa notification bwe tuteka video empya wabula aliwo baweereza amanyanga yenze Shila adita katugendeko mu ka video then tukomeo money that I want, but me calling myself to the interviews, I'm not here to give people platform. If God has saved me, so I'm not ready to meet anyone because I'm not for everyone. You get the point? Anyone, maybe when they pay me the amount of money that I want, I will go because I'll be working. No. I can do my own content. I can create my own vibe. I can create my own news. So I'm not ready to go to any interview unless I'm paid. You know. Okay. Also speak Ateso. No, I don't know how to speak Ateso. Yes, don't speak Luganda. Abamu tuli off topic mkwano. Thank you. We have been missing you, Chikwano. Thank you. I've been missing Don for sure. Mazima. Oh my god, sorry guys. Kulika yonyowama, thank you mkwano, you are right, thank you, you change cut. Invite me now. Okay bro, but you have to go live first. Cuts first go live because I'm not seeing you here. You are not among the people who are live. So this Ukira abana bakulumiriza abasuka omunana nagamba nfwaki kanzikirize enzisigadde tutekere Allah kayo kanuna kikyagenda okunkolera naye oyo bagenda muteekako omusango gwa human trafficking ajambuuze kye nabaddeko kati olaba Dubai izi nene ndalalala bo bayina etteeka lyabwe. Kati ono nakyala yazze bakuba kusimanga mwana ng'oli Uganda ng'oli simanga munene ofuna mirimu kyokka naye talina takola. Nagambye mukama kiki kino ali ku visit visa myezi 3 yakatambulako omwezi gumu. Ate mugambe visiting visa zawedo nakyala mugamba nti no Dubai teri mirimu abaana b'abantu abagala okutwalayo bababbe Dubai tekyayi mirimu agulirayo omukadde bulungi eyo wakati jukira etteeka epya lyafulumye erya human trafficking nga ne bakusanga ng'otolosa omwana ne bakimanya nti bamutolosezza eryo etteeka likusika okitegera ne bw'oba wamusanze kubo n'omuyamba omuyambangaani oline bane musharinge live donasi yawunaze bulijjo mu mwagala share the live abali wa donasi abali eno buli muntu mu sharingire muliko bangi yakomyewo tulumya abennugu bane timu katse badde nawo okuva mu ntandikwa okuva fetwawulira ne tutandika sabula kikopo era nange wenkomerawo esimo baba nansi basimanyi abasobola don't team you. Thank you. Well, that's it. But I got it. Tubaleke babona abo bakubirenga company zaabwe zibayambe
kirala abaana abaliyo yegwe toni kunyumizaki waliwo omusajja eno Indowooza nammwe mwana muwala mumwewuliriddeko ng'agezaako okubatangaaza munyina kumuwa musimbi okumiitinga omuntu yenna okumunnyonnyola ekyaliwo. Ndowooza nammwe mukitegedde. Wabula nange ndi ku sayidi ye bamusasule asobole okuba miitinga. Wabula ng'ate gwe n'atanaba kusubscribinga jangu subscribinge o likinge o commentinge. Wabula ate era teweerabira akadaako kakwate ko bajja kuba bakwa message bwe tuteekayo vidiyo empya embaagala nnyo.